Media timu zibiri wano wetuli mu kkooti wano editawa mu kibuga Kampala Ekololo. Tugenda kulaba omusango wakati w'ekibiina kya FDC, tiimu Katonga ne tiimu naye chairman nga taliiwo wano, chairman ajje ku Monday naye awulirizibwe, katuze chairman awulirizibwe olwaleero ate kkooti etugamba nti by the way tetwamugattako nga pate. Eyo technicality ntono mateeka ne article 126 eyasemateeka egamba please substantive justice should be administered without undue regard to technicalities. That is the essence of Article 126. Era tumalaze judgment mugamba bwe mubanga mwerabiro kiteeka ku record nti chairman agatiddwako ne record eraga Galisonga ng'eyakikirira party, eyakikirira Nandala, eyakikirira Poa, yasaba nti chairman biri gwabere adi bwe mubanga timwakiwandiika ekyo mukitereeze si kyaffe. Jaji naye n'agamba chairman taliiko nituga fine naye era tuli bamemba bakibiina era party yatuinstructinga okuli president w'ekibiina chairman yatulagidde era naye nalikogonizing eraga nti actually nze nina deputy president netugume naye member naye n'amaliriza nga bagamba ebbaluwa egambaani Galisonga ebbaluwa naye agireese leero ku Lwokutaano yajja Galisonga n'abeera mu maaso g'omulamuzi nga talina bbaluwa naye azze nayo leero baakukuse nayo oluvannyuma n'agireeta wali kakati mu bufunze ogw'omuzannyo gwebaddemu jangu okweku katemba butemba kwewaabira babadde mu laavu afeya oli n'akuwaabira naawe nojja gumunsinze tewabadde kuwoza tebakulimba situyinza kukwata mu mata zenkana bwezi ezikulumbya bannakibiina okutuuka wano ezibaleesa akaleega bitya n'ogamba nti okikoze bwotyo eyo fraud bunyazi. Naye ebyo byonna abamu twabisuubira nti bijja kukola ki bijja kubeerawo. Ekirungi ekiri mu kino nti court order kkooti egambye Nandala tagenda mu maaso n'olukiiko negamba ne Poa tebagenda mu maaso n'olukiiko si be baalwise era babadde bamuwakanya tegambye nti Birigwa tagenda mu maaso n'olukiiko. Birigwa azze nga kkooti bwe yalagira nti ajje andaga ensonga lwaki alina okugenda mu kkooti era ensonga tuzitadde wano tubadde tuliredo zanjula bulungi ziri mu volume eno nga bwe mugiraba zonna tubadde tuzezanjula bulungi ensonga Birigwa zaalina lwaki olukiiko lulina okugenda mu maaso naye mulamuzi agaanye okuziwuliza. Naye ekirungi agambye Poa ne Nandala bwe bagenda bagamba kakati chairman wadde mbogenda n'olukiiko era ffe enkya tugenda maaso n'enteekateeka zaffe enguudo zonna enkya zigera musaabala so buli atannayambala buli atannagolola ekirala njagala na kino bakitegere bulungi n'ensonga z'omusango tugenda kuzoogerako ebusaabala kubanga mu mateeka court order ne bwe yali badde yapulayinga ku ffe tewali kigaana bamemba ba kibiina kudisikasinga musango gubakwatako gwe babawaabira. So item namba emu gye tugenda okudisikasinga gwe musango guno ogubadde mu kkooti n'ebiguvuddemu na butya bwe tulina obyandulinga. DC National Delegates Conference ne National Council ziyitibwa party chairman. National Executive Committee yitibwa party president. So kati abawaabye bazze kuwaabira atalina buyinza buteeka delegates conference ne kkooti naye neteekako siira kati enanjawulo kino kkooti zakisekwa Nandala n'abamuwaabidde bakkiriziganya kati abantu bajja batya mu maaso g'omulamuzi ng'onaawaabidde ono nga bakkiriziganya ate nawe tulwa n'owuliriza
eyawaabi nebawaabi bakkiriziganya era kyemubamulaba kooti mudakiika 2 neyabuka nti nogenda maaso g'omulazi nze kuwaabira Nandala nagaye gunsinze era nazze manyi gunsinze kati omulamuzi agenda kuwuliriza ki abalamuzi batuyambe kooti nze ndi memba wa palamenti tutuula ne tuyisa abalamuzi ng'ekigenderera kyabwe kyakuyamba ggwanga leke kubeera mob justice Nandala n'afuna coordinator we ow'ebugiri Arafat n'afuna Garishonga yabadde alayiza abantu Nandala babadde alonda nga bakubira ku simu n'abalonda ne bajja maaso g'omulamuzi wa high court ebyali badde mu kooti 0C noti ne high court nti abantu babiri ne bajja nga bakkiriziganya nti onampaabidde nti era nazze kunsinze n'omulamuzi n'aga nti kale mu lukwago abapulezidenti nga ebawaabidde mugende kuba kooti eno tetuula mu ggulu ebigenda maaso mu Uganda ebimanyi so n'olwekyo nze buli lunaku nyina obuzibu mu kooti naye nzija nyongera okukakasa era nze ng'omuntu ngenda kuwandiikira principal judge nga nkomplaininga because kooti erina obuvunaanyizibwa nkomplaininge ku mulamuzi ono tosobola kutulwana abannandala n'abayambi baabwe ne beekobaana omulamuzi n'oteeka musiiru so that's my complaint. Sibimanyi eby'olukungaana kubanga enkungaana eziriyo abalina amapate z'amazaalibwa abalina enkungaana z'ennyimbe sibinkwatako nze kubanga at least leero guidance efulumye nga ya kooti netugamba nti olukungaana olwo tugenda kuddamu tubiwulizeeko ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogujja kakati bwe baba batubuza ebyabwe bajja kufaananako nga omuntu ssaawa zino alebeeta ne ssente z'omulembe gw'obote nga lowooza zikyakola mu ssente za Uganda kubanga kooti bweba esazeewo simanyi oba omulongo wa Sabiriggwa ne banne ne Nandala Mafaabi ne banne oba balina ekkooti eyaabwe oba balinayo omulamuzi owaabwe naye nze kooti gye ŋŋenzeemu olwaleero esazeewo ti ensonga z'olukungaana olwo tuddamu ziwuliza ennaku z'omwezi nga 4 ku lw'enkya badelegates batuusedde Kampala abamu tulinda bulinzi badelegate bane batandise dde okutuuka ekirungi bwe bawaabidde si bwe bategeka meeting kakati oyinza kuddira musaabaze n'omugaa nti ovuga mmotoka ate ng'omanyi bulungi nti ono musaabaze eno meeting yategekeddwa chairman bamuganye ne lawyer bamuganye tabaako kyayogera kakati ate bagenda ndala nti meeting togitegeka ate nga bamanyi si yagitegeka kakati awe kale ne bemba siri lawyer ngano ogenda maaso ne meeting yange tusaba n'obuwombeefu jangu enkyebusaabala ebyokwerinda biri gulugulu polisi yagambye tejja tukuuma twagala bya kutukuuma tujja kwekuuma polisi weerina akolagana ne kifeesi era gye ne batabangula embeera yaffe kifeesi ajje nga amaze okulaga bagenda omuziika enkya ave nga amaze omusimira entaanaye tugenda beekolerako